much, ladies and gentlemen. I love you so Nebasoma geography, nebasoma ensozi, ate ensozi tuzirina wano. Mukama Katonda atublessinze. Tulina ebintu ensi ze bitayina. Kati wano tulina tiger. Tulina tiger nga wano mu Africa ffe tuzirina zokka. Tulina olusozi oluli e Kasese. Tulina ebyobulamuzi bingi nnyo. Twebaza Katonda abadde omukisa Hoima. Gye yalimu leero amafuta. Wananga abafuta. One way I got my don't touch on my fuel. Because you people, after discovering this fuel, you want to become a thief. Twebazanyo, Uganda tourism board, okuberanga enkoze kinene nnyo, okukwasaganya buli kimu kyonna. Twebazanyo ba artist bonna abazze, ffe ekituleeta eno tulaga mukwano. Era nze njagala eggwanga lyange. Basoma, ne basoma geography, nebasoma ensozi, ate ensozi tuzirina wano. Mukama Katonda atublessinze. Tulina ebintu ensi ze bitayina. Kati wano tulina tiger. Tulina tiger nga wano mu Africa ffe tuzirina zokka. Tulina olusozi oluli e Kasese. Tulina ebyobulamuzi bingi nnyo. Twebaza Katonda abadde omukisa Hoima. Gye yalimu leero amafuta. Wananga abafuta. One way I got my don't touch on my fuel. Because you people, after discovering this fuel, you want to become a thief. Twebazanyo, Uganda tourism board, okuberanga enkoze kinene nnyo, okukwasaganya buli kimu kyonna. Twebazanyo ba artist bonna abazze, ffe ekituleeta eno tulaga mukwano. Era nze njagala eggwanga lyange. Nyambala olubugo ate ne bapita omulogo ne bakane bannange. Olubugo oluva mu mutuba lwafuuka nnyo olwa sitaani. Mukama yeebazibwe. Njagala mbabulire, mbagala nnyo, njagala nkomawo tekiko olulwana lw'ensamba ggere wano mu Hoima. Neetetteke, neetekumi. This is what Explore Uganda does, okay? All the best. I love you. Blessings, man. Do it. Chukube, follow your dream. Yeah, man, okay? All the best. You want to say something to people of Hoima? Hoima. Mkwenda. Mumpeyo muzino makusakole kitu kakina apart from Spice Diana. No one. No one. Kandora karuruka Spice Diana. Spice Diana. Spice, thank you very much. Manager Roger Weber in your name. Mayor, abantu bagala teki. Abantu bagala muvyeyo. Sebo Mayor Weber nnyo, webale kututegekera, webale kutuyita. Era tusaba Mukama Katonda atwakongereyo. Webale kwata ku bavubuka bano. Tebannaba kwatibwako nnyo naddala mu talent. Era ekituuzizza eno
ne tuzina amazina ne tuleeta abayimbi twongere okuboostinga talents ezo mukama wange ate kigenda kuva wano paka nga amaze okuzina kavino nendo zina kavino bannansi bagiyitaani kalivo World Tourism Day. Twebaza nnyo Honorable Minister Majegere. Mama twetaaga otusike kubanga tulinga abatubidde. Majegere oye! Olunaku olwalwo olusufu nnyo ffe tuli bannayuganda abaagala Uganda yaffe. Twasalawo tujambale tulage ensi zonna nti Uganda is the pearl of Africa. The pearl of Africa, Uganda yekyasiza okubeera n'ebyobulambuzi ebikyasiza okubeera ebyomulembe ensolo ensozi enjazi emigga emyala kiki gye tutalina bannange mwebale kwagala tourism tupromotinga ennyo local tourism twagale bannansi okumanya ebyobulambuzi bye balina olwaleero twandibadde nga hoyima yonna eri wano tuli mu kutuukuza lunaku lwa World Tourism Day era twebaza nnyo meya twebaza nnyo Ministry ya Tourism okubeera nga olunaku olwaleero tourism emukuliza wano twebaza nnyo ministry okubeera nga etadde ssente nnyingi nnyo n'okukwata ebifaananyi ne videos tuzirage bannayuganda era buli kaseera ngamba minisita titwagala tourism tumulocalizing abantu batandike okumumanya abantu bali mu kikuubo eyo batandika okutwala abaana mu zoo tusaba yongera okutukuuma nga bwe twazze tusaba mukama atukuma akakuba kabadde k'amaanyi kabadde ka mukisa. Honorable Minister omu yekka bw'ati Majegere tukwaniriza nnyo minisita waffe owa tourism w'amaanyi nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange mukama Katonda abawa omukisa. Basponsa baffe bo mwabategedde tulina sponsor nga UWEC ekwasaganya ebisolo byonna ebisolo ebikazi ebisolo ebisajja tulina ba UNDP tulina UTB tulina UWA bannange mwebale nnyo era tukoola basponsa bonna bokobu abali eyo mwenna mujje muwagire tourism tuli bamaanyi nnyo olwaleero twazze ne omwana Spice Diana yaluwa omwana oyo ngenda kumulaga ekiro nti I am the only man who can look at the women and get pregnant. Twazze ne Pallaso twazze naye tugenda kubakuba omuziki Salvador okuva Embokolo naye twazze naye olwaleero ekiro tugenda kukikuba tugenda kukikeesa. Twebaza nnyo RDC olwa security twebaza nnyo buli muntu ali wano okubeera ku chairman paka ku meya paka ku buli omu ali wano mwebale nnyo. Uganda oye Majegere linda Majegere sokulekiri wowe bannaye kanivo yaffe mwongere okugiwagira. Ata muzibu sonja kutuma minisita waitu webya masanyalaze nebyobugaiga obwomwitaka omukyala Lucy Nankabirwa njamulagira jjano obwire butali bwahara mumurambuze kwa muli mukwenda kuteeka amasanyalaze n'okugagaliya n'owamaizi era nawe njamugamba ije ogambire hoima state muina road equipment nkwenda kumanyisa ngu president yakaragira already procurement process eroho kuja kuiye byoma ebyo directly from Japan
tuli mu kubikula abo kuba ziri district 16 ezitayina byoma ebyenguudo. Ogambire mu kulwana district mumulabule mu mugambe ngu is playing with fire. Ebyokudiridalinga n'okulwisa university tibyasoboke. It is unacceptable and he cannot do it. Ekindi abarungi aro abaana bayizireke hano aba St. Andrea basaba obusagike mubayijuka ababayireke hano ababayire bajwaire ngu bali mu competition za debate and so bakwenda genda South Africa. Nja kubawereza milioni 10 muongereze aze mwini azinire mbaire na nyongeze ni nako mubasa nena moja kubawereza milioni 10. Meya abantu bagala teki abantu bagala muvyeyo sebo meya webale nyo webale kututegekera webale kutuyita era tusaba Mukama Katonda atwakongereyo webale kwata ku bavubuka bano tebanna bakwatibwako nnyo naddala mu talent era ekituzize eno ne tuzina amazina ne tuleeta abayimbi twongere okuboostinga talent ezo Mukama wange ate kigenda kuva wano paka nga amaze okuzina kavino ngendo zina kavino bannansi bagiyitani kalivo tusaba yongera okutukuuma nga bwe twazze tusaba Mukama atukuma akakuba kabadde k'amaanyi kabadde ka mukisa. Honorable Minister omuyekka bwati Majegere tukwaniriza nnyo Minister waffe owa tourism w'amaanyi nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama Katonda abawa omukisa. Basponsa baffe bo mwabategedde tulina sponsor nga UWEC ekwasaganya ebisolo byonna ebisolo ebikazi ebisolo ebisajja tulina ba UNDP tulina UTB tulina UWA bannange mwebale nnyo era tukoola basponsa bonna bokobu abali eyo mwenna mujje muwagire tourism. Tuli bamaanyi nnyo olwaleero twazze ne omwana Spice Diana yaluwa omwana oyo ngenda kumulaga ekiro nti I am the only man who can look at the women and get pregnant. Twazze ne Pallaso twazze naye tugenda kubakuba omuziki Salvador okuva Embokolo naye twazze naye olwaleero ekiro tugenda kukikuba tugenda kukikeesa. Twebaza nnyo RDC olwa security twebaza nnyo buli muntu ali wano okubeera ku chairman paka ku meya paka ku buli omu ali wano mwebale nnyo. Uganda oye Majegere linda Majegere sokulekini wawe banaye kanivo yaffe mwongere okugiwagira. Minister of Tourism okusookera ddala ensonga lwaki ngenda mwebaza njagala buli omu bwe mmala ogimwebaza ogenda kuba obugalo. Minister of Tourism okusookera ddala ensonga lwaki ngenda mwebaza njagala buli omu bwe mmala ogimwebaza ogenda kuba obugalo obw'amaanyi. Njagala osooka omwebaza okubanga muvubuka munnaffe naye nga wa tabu. Abavubuka mwekubira obugalo nammwe. Yaman akakabonero kakabi nnyo okubanga tulina minisita omuvubuka minisita w'ebyobulambuzi. Tukwebaza okubeera Njasabigo tukwebaza otulambuzaako notuleetako ehoima. Twagala tusika abazungu bonna Abanyarwanda Abarundi naye nga tutandikira hoima okulambula Uganda nati kati buli ayagala Uganda mamatire Pallaso wanika mkono mu bbanga. Mulina amaanyi tugende mu bbanga kati wanika emikono ebiri mu bbanga tugende mu bbanga. Hoima!
Majegere linda, majegere sokuleki. Wawe banaye kanivo yaffe mwongera okugiwagira. Lero tuli mu kukuza World Tourism Day. Twebaza nnyo Honorable Minister Majegere. Mama twetaaga otusike kubanga tulinga abatubidde. Majegere oye! Olunaku olwalwo olusufu nnyo. Ffe tuli bannayuganda abaagala Uganda yaffe. Twasalawo tujambale tulage ensi zonna nti Uganda is the pearl of Africa. The pearl Africa, Uganda, yekyasinze okubeera n'ebyobulambuzi ebikyasinze okubeera eby'omulembe. Ensolo, ensozi, enjazi, emigga, emyala, kiki gye tutalina bannange. Mwebale kwagala tourism tu promoting ennyo local tourism. Twagale bannansi okumanya ebyobulambuzi bye balina. Olwaleero twandibadde nga hoyima yonna eri wano. Tuli mu kutuukuza lunaku lwa World Tourism Day. Era twebaza nnyo meeya, twebaza nnyo Ministry ya Tourism okubeera nga olunaku olwaleero tourism emukuliza wano. Twebaza nnyo Ministry okubeera nga etadde ssente nnyingi nnyo n'okukwata ebifaananyi ne videos tuzirage bannayuganda. Era buli kaseera ngamba minisita titwagala tourism tumulocalizing abantu batandike okumumanya. Abantu bali mu kikuubo eyo batandike okutwala abaana mu zoo. Basoma ne basoma geography ne basoma ensozi ate ng'ensozi tuziyina wano. Mukama Katonda atubulesinze titulina ebintu ensi ze bitalina. Kati wano tulina tiger nga wano mu Africa ffe tuzirina zokka. Tulina olusozi oluli e Kasese, tulina ebyobulambuzi bingi nnyo. Twebaza Katonda abadde omukisa Hoima nti yalimu leero amafuta twananga amafuta. One way yagamba to don't touch on my fuel because you people after discovering this fuel you want to become a thief. Twebaza nnyo Uganda Tourism Board okubeera nga ekoze kinene nnyo okukwasaganya buli kimu kyonna. Twebaza nnyo ba artist bonna abazze ffe ekituleeta eno tulaga mukwano. Era nze njagala eggwanga lyange nyambala olubugo ate ne bapita omulogo ne baka ne bannange olubugo oluva mu mutuba lwafuuka nnyo olwa sitaani. Mukama yeebazibwe. Njagala mbabulire mbagala nnyo. Njagala nkomawo tekiko olulwana lw'ensamba gere wano mu Hoima. Neteteke netekumi. Mumanyi, this is what Explore Uganda does, okay? All the best. I love you. Blessings, man. Do it. Chukube, follow your dream. Yeah, man, okay? All the best. You want to say something to people of Hoima? Hoima Ngwenda mumpe omuzino makusakole kintu kakina apart from Spice Diana. No one. Kandora karuru ka Spice Diana. Spice Diana. Spice, thank you very much. Manager Roger webale nnyo neyanzisa neyanzegwe. Nsimbire muno omutima gw'omutali hayo. Mwebale muno. Thank you very much. All the best, brother. Thank you. All the best, man. We rise by lifting others. Thank you so much. All right.